yasabanga sallallahu alayhi wasallam allahumma inni a'udhu bika min jahdi albala wali mukiwuliddeko twakisomako ndowooza allahumma inni a'udhu bika min jahdi albala muntu okuba n'ekizibu ne kikukunya ne kikukyusa endabika okuba n'omuswiba ne gukulabikako buyinza okuba bulwadde nga muganda waffe oli buyinza okuba si bulwadde naye nga bifaanana obulwadde ng'obwavu ng'enjala omubaka sallallahu alayhi wasallam era kyamanyikibwako mu ddowaaze nga yeekingiriza Allah okumutaasa enjala n'ebizibu byayo. takhayyal allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji'. Dua ya mbaka sallallahu alayhi wasallam, ay Allah wange nkingirize enjala n'ebizibu byayo kubanga enjala kye kimu ku bintu byose ebisobola okubaako ne bikuyisa bubi. Amakulu nti bw'osanganga omuntu yenna ng'ali mu maka ge ng'ali ku buliri bwe yeebase naye ng'ekimwebasizza ku buliri bwe enjala, ddala kituufu omuntu oyo aba ali mu kulumwa okw'ekika ekya waggulu. Bw'atyo mbaka sallallahu alayhi wasallam yasaba mu dduwa ze sallallahu alayhi wasallam. Era kisuubirwa nti omusajja ono eyagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam nti nkaluubiriziddwa, kisuubirwa nnyo okusinziira nga hadithi bwetambula nti enjala ye yali emuluma. Enjala yali emuluma. Kigambibwa nti amannya ge yali ayitibwa Thabitu ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu. Mu riwaayati endala eza hadithi eno oba ezisuubirwa okuba nti zinnyonnyola kisso eno, kigambibwa nti marra alayhi 3 ayyam, yayitwako ennaku 3 ng'asiibye tasiibulukuka, talina kyakulya nnaku 3. Kati najja ew'omubaka sallallahu alayhi wasallam ng'asensebuse aweddeyo, takyalimu kagamba, ya rasulallah inni majhudun, embeera ekoze eki? Enkaluubiridde.